Tukyasa oyo bumonde kiri ku mitwalo 10 mazima zizi n'emitwalo 2 gembaze kubanga wemma ntandika na sawo mufune we muwandiika nga sina muntu gwe nali nzibi bye bino bye mutwalira ku poliisi nembalira abasirikale ne babeewuunya munkolako ebintu bingi munwanyisizza mwandiisa ssente za Museveni simumanyi simulabanga ne munkoye Saidi nembalema era nakati muli bantu mwebamu muntuulako zotuulize wa naye bakitwa tuwaze muno mugamba wali mugambe anti tanaba kukomawo kuba luli gwe wagenda tanaba kukomawo naye busirise nomulaba nogaana okugulawo wadde omanyi mubbi ene namba ki gyemuwandisa nsomera mundabe Erisiro musanvu nya 27 kinana mwera tukyasa oyo bumonde kiri ku mitwalo 10 mazima zizi n'emitwalo 2 gembaze kubanga wemma ntandika na sawo mufune we muwandiika nga sina muntu gwe nali nzibi bye bino bye mutwalira ku poliisi nembalira abasirikale ne babeewuunya munkolako ebintu bingi munwanyisizza mwandiisa ssente za Museveni simumanyi simulabanga ne munkoye Saidi nembalema era nakati muli bantu mwebamu muntuulako zotuulize wa naye bakitwa tuwaze muno mugamba anti wali mugambe anti tanaba kukomawo kuba luli gwe wagenda tanaba kukomawo naye busirise nomulaba nogaana okugulawo wadde omanyi mubbi ene namba ki gyemuwandisa nsomera mundabe Erisiro musanvu nya 27 kinana mwera tweyanziza nnyo tweyanzege kwembozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba tuzze tuwayemu nate emboozi nga bulijjo ndi wano ne tiimu Kabiriiti kooti y'abakyala tuzze tuwaye emboozi katandikire side eno bwenvayo nzire side eno abakyala bano buli lwemba tula wakati banzikiza nzenna nembanga Dr. Kiza Besigye tandikira okireya saba tulaba mugama mteyo kansubire muri bulungi naffe no tuli bulungi tugenda kubeera ne Mayanja nga tuyitaita ku nsonga ezibadde mu wiki kati ate wiki yakatandika ate ezibadde mu wiki twakomala tuzagaza za wiki ewedde kale zikutomu bali nsanyise okulaba nkali sebo nange nsanyise sana bangambye bakugobye ku kooti ya Haji ne Haji olunako olwajjo misinde tukulaba ko wano byansobedde nebuza Uganda amateeka gafuga gati abantu kooti erika ino okuyingira natalina kuyingira kasaba kizuula nti wajja kubeera wakavuyo baba baddembo okugamba nti tojja kuyingira ke wakola luli eri ndoza nino olutwe abantu munefulidde kuba natuse ku kooti she's too violent nenga really was it me ati omuja sigutu wadde tudde naye wali monda bwemuvuddewo nambuuza nangamba naye omukyalo bannabo bamulaba wali ne mugamba yakola kavuyo ku kooti eri nagamba wamma konze yoyo mama fina pa kuchogo kubanga olutwe luntambulirako bannange nikambuze eno nkuba yezeemu nze ndoza oba muti guno muti ogambye nkuba yezeemu I told you nkube komaone muwakana nkuba yezeemu naye kuno tetuvaawo
So byebyo tuzo lunaku lwali tuwayemuko ku mboozi kombozi muji tonagwogera olutwe banaira kalutambula kola ne presenter yenyina nerabidde amanya banayenze Queen Mama proud jajja one and only senga w'abaana byolina mu kiti ekyo kimu omuwat amina kubitambula kubigenda mu maaso katugende ku nsonga y'omukyala gwe bayita Anti Kaduuka alina issues era waliwo ekigambo okuba nti ne mu ggwanga yadduseemu ng'ensonga eyamuddusiza kwe kuba nti nno yakumpanya essente ezisuka mu bukadde 5 ng'azijja ku bantu ab'enjawulo. Ono omukyala y'ani ono ali ebweru oba ali Bungereza wali mu America ono bamuyitaani Ritakagwa namulaba yavaayo awo nga Anti Kaduuka nga tebanabagamba nti yadduse. Ritakagwa nga yavaayo n'agamba nti agenda kutwala omukyalo oyo mu mbuga z'amateeka nti kubanga yali asooka namukubirako emabegako keeri namugamba nti waliwo ensonga abaana ze bandeetedde nga boogera ku nsonga z'essente nga boogera ku nsonga z'essente ezewabajjako kati ng'amubuuza nti ensonga ezo zituuseewa era mu katembo bwe baayogera ne babaako okutegeragana kwe batuukako mbu nasasulako mu ssente ezimu mbu naye zasasulako zaali ntono naye ate gye byakoma okugenda mu maaso n'abalala abalina emisango oba ensonga kwe kwongera okuvaayo ababanja kati ndowooza Anti Kaduuka nozagenza okulaba ng'ensonga zitaamye kwe kusalawo imbu ayabulire eggwanga mu baana bali ebweru nga bajjako ssente abagamba nti ngenda bakolera bizinensi abalala abagulira ettaka kamaliza okunyonyola abalala nga bagamba muweereze ssente mbagulire ettaka mbakolera ebino mbakolera ebiri abamu n'okubazimbira ebifaanako bwe bityo naye ekigambo okuba nti nno essente z'abaana empitirivu zabbibwa abamu n'abakolera ebintu nga byabakolera tebijja mu ssente ezo z'abakoledde okusiza ku mbeera nga bweri so ye issue eriwo. Olugenda nti police today wano bali bagamba nti esazeeko amaka ga Anti Kaduuka zatuwulize wano naye bakituwaze muno mugamba wali mugambe anti tanaba kukomawo kuba luli gwe wagenda tanaba kukomawo naye gusirise busirisi nomulaba nogana okugulawo wadde omanyi mubbi ene namba ki gyemuwandisa gisomeramu ndabe Erisiro 7 kakati nga mulowoozi g'owulidde poliisi yabadde emaze okusalako amaka ga Anti Kaduuka era nga kigambibwa okuba nti emiliyoni eziwera ddala 5 nti yasuubiza okuba ng'azisasula nga ziyatwala naye kigambibwa okuba nti kati yadduse era nga bwetogera essaawa zino yadduse adda mu ggwanga lya Tanzania enaku 2 kanoza ziringa 3 emabega naga nti omwogezi wa poliisi Luke Owesigire nagamba nti ajja kubaako n'ensonga zaabwe mu bbanga etali lyawala ezikwatagana ku nsonga za Anti Kaduuka okubulankanya n'okukumpanya ensimbi era nga bino byonna abyogera bamita Ritakagwa omukyala eyasinga okutabulatabula ensonga zino n'okuba nga azireeta okuzijjayo n'okuba nga zita mu bantu. Nange twagala okwebaza abantu abatuteekengako abantu bakyekeka kuba personalities people
for that check on us. It's really amazing that you guys think about us, talk about us, come to check on us and all that. And especially when we reach sugar to other it's always good to come straight forward. Hi, how are you? How are you, Rita? How is life, Rita? How is your family? How are the kids? That means so the first hi you hear from me is when I'm employed. That's the end. I'm not gonna be there answering back and forth. How are you? How is the kids? How is Namio? I really appreciate that you've taken the initiative, but I do not have that time to be engaging or exchanging myself with you for more than a minute trying to check. Eva, Burundi, not an national webale kunchekinga ko webale kuchekinga ku bana bange je bali basoma bali bulungi tubalumala ngo wenna bazala so sikategera bulungi gundi nenga nengera ka songa antikaduka kuba anti kawanvu ne kajja kutwalira obudde kale nayenga byebyo kutwaliza wamu bukumpanya bwa nsimbi antikaduka kigambibwa kuba nti yamaze dokubanga amalamu omusubi Claire ensonga za antikaduka zino Mwe ku social media muri kumbitimbagana abantu babagobirya babatunulira abantu banji bazze nga bagamba nti kola boti eweza sene tukuyame bwetu tukuweza sene kuti mwe bali abakozi obulungi neso nga antikaduka tuko badeba muisiganyo kutuko muwa sente ezo zonna byantikaduka manje ndio byantabudde nange mukyala munne naye mucho abantu antikaduka abayakozesa sente z'abana abantu ya receiving sente z'abantu n'atabakolera nga bwe bakyogera ko bagamba bwe bali basuubira kibinyo era tukivumirira tetuyinza kukisupportinga n'akatono n'akeddagala omuntu aba akwesize bambi abantu bano nze nabaddeko ne discussion ne baganda bange nga tubyogerako nagamba naye abantu be basiru how dare you trust someone go tamanyi ng'omulabi ku social media who does that nembagamba kambabulire people can be convincing omuntu ayinza okunyonnyola nga tomumanyi tomulabangako nze nabeeranga n'aba Nigeria nga ba scammers nga scamming omunamu namwa sente zonna zayagala I'm telling you so kyangu nnyo omuntu okola ki okumulimbalimba n'omujjako kyoyagala kati bambi abantu bano mu diaspora ebiseera ebisinga babeerayo nga talina maama wano talina taata wano omwami tamwesiga n'alaba kaduuka jukira kaduuka abantu abamufollowingire ennyo mujjukira days of yali mu struggle nga tali mu struggle ng'alaga abantu jukira abaana ba diaspora n'abantu aba people power aba diaspora kale abalinda ddala ogw'omutima baagalana nnyo beesiga nnyo abantu abali mu struggle bava mu kwagalana ne beesigangana nnyo kubanga ffe tukitwala nti oyo omuntu aba muganda wo kuba mulaba ekintu kyekimu kati omwana oyo we yafunira fame nga bamusibako yes kati omwana abaana ne bamwagala nnyo era benna ne bamwagala nnyo ku lwa people power ku lwa Kyagulanyi kati abaana ne bamwesiga bambi sijja bagamba nti bali basirusiru bamwesiga nga balaba ayogera mazima ali ku mazima atambulira ku mazima bo kye balaba kombe yali muntu mulala ayinza okuba sijja gamba ayinza okuba byamutabukako bya business nno si byangu kyenyinza okugamba nze nkoze ku business eziwera si byangu oyinza okukwata n'ogamba jjukira yagamba nga abaana nga sente tabasaba nnyingi osobola okola business emiliyoni emu n'okola akaduuka ako nga emiliyoni bbiri n'okola akaduuka emiliyoni 4 kati n'okola akaduuka kati omuntu bawulira emiliyoni 4 alaba sente si nnyingi naye mbutuufu miliyoni 4 ozikwata kalo n'okola ka business nizigaana okuva yes anti kati ekyantikadduka kiri different kubanga abaana be yakolerako anti accordingly tongerako ku ddoboozi accordingly ku gondi ye nga engeri gy'agamba okuyambamu abaana yabagamba nga bw'omuwa miliyoni 4 akutandikira ekyokukola tikirimu nti agenda kuteeka mu bizinesi sente zirizanya agenda n'abasuubulira bizinesi era n'amala n'agikwasa nnyiniyo ennyiniyo anti era atumya kubanga nawulira nga agamba nti bw'oba olina eno muganda oba omuntu yenna oba bonneesiga
kati kitegeeza bizinesi eba etambula kuba biri ebintu byokka biba byetunda bambi yakoze kubanga waliwo omwana gwe nalaba awo nga amukoledde akaduuka naye nga okusinziira mu comments omanyize bwe ndaba ebiseera ebisinga bwe ndaba ekintu ekinkutteko manye ogenda mu comments kati kyansanyusa okuba nti nno ekintu kyali akikoze nga walaga ng'omuwala waali awo gamba nti byonna byonna waŋŋamba oyagala kino waŋŋamba oyagala kino waŋŋamba oyagala kino bibino byonna nabitaddemu kati nengenda mu comment wali naye nga nze ndaba entunula y'omuwala talinga muntu gonda nti omuntu musanyufu because omuntu banga ona achievement gyotuuseeko obanaka mwenyu nembera gyobeeramu omuntu abagiraba kati nengenda mu comments wali eri nenda banga nenga kumpi buli omu kyayogerako tinayigo bakoledde business nga si musanyufu bakoledde business nga kiraga kirala nga kiraga nti omuwala oyo yali simumativu nekye bamukolera segeza abadde nga abamu abakolerako nakolerako oludda teme kwesiga nnyo bantu bannanga tekusukka kubanga kakati kankugambe Mayanja nze bentandika bizinesi yange ebwetu manya njagala kufuna kitegeeza bankusa milioni 4 nozimpa ngenda gena mpangisa akaduuka ka mitwalo 22 emyezi ena mitwalo emeka 22 kati ngenda okugula ebintu n'okuduza edduuka no terijuzika nga bwe mubirowooza mpozi nalaba tekamo emiti gya sabbuuni ebiki ebyo soda amazzi obuntu obwo buba butonotono naye ate buba butonotono anti ye tagenda teekamu nnya yakola bizinesi naye kulyako naye nze neewuunya bano abaana omuntu nga tomumanyi si mukwano gwo omulabye ku social media ayogedde ebigambo nayogera bwogezi abona n'abaana boolaba nti alimu okwesiga maama we alimu okwesiga taata we wadde nga ate ne bamaama nabenda kuzona bataata nabo bafuka balala bangi bebaweereza sente ne bazirya nalimu okwesiga oluusi aleke n'omwami nalemerera omwesiga musajja yera muleke tebamwesiga mwami yomuleke program eno kanji balekere mugikole nedda sister wange omusajja muleke tomwesiga muleke mweke nyini ndese maama nemugamba kati si mama kazi kati lwaki kale omusajja babaziride lwaki yetazirya olw'ensonga amulinamu n'abaana be naye abantu bano nti neyeesiga omuntu gwatamanyi gwalabye ku social media tali legit sigamba nti alina company because waliwo omuntu waliwo company eyinza okujja n'ogamba bangeze ku company ki oba yettaka nenga company eri legit ogimanyi nti oludde ebbanga ddene nga ogiraba nga weri mu existence nawokulopa olinawo ogiropa nti eyo yo osobola okubaako nengeri gyobwesigamu nogamba wayi kakole ki kambayo sente zange naye guno okwata sente noziwambu oziwadde anti kaduuka zonna nazikuba yedduuka ali eryaliwa simanyi edduuka lyanti kaduuka simanyi aba bantu sente bazinoga ku miti tezibaluma oba bazikolerera teziri wamu esente zino bagasenga tegatte abantu kati 500 million kitegeeza abantu bangi anti bagamba nti abantu abo bonna otuokukwata nga sente ne muzisindika lwaki karo mama erabira omuntu oba sindika sente tosindika nange nze nsindika kanetwogera mwamala okunyonyola nanyonyonyola n'omukwano gwe mbadde muyinako kubanga ebyaddala ku social media kwabwe abantu bajjako emikwano abantu bayambirako abantu ebyaddala kati bwamala okumuggyako omukwano guno we become friends then sisters ku social media abala bewasanako wasano bewasa nga tebeera nga beerabye omusajja najja nakyala ne beekuba n'embaga ebyaddala ate ne babeerawo ate omuntu tomunenya bambi kati yabeera just tubawabulemu ti omuntu yabeerawo kati neyesiga kaduuka just main box ye kaduuka ayogera noono kumbe ne kalo kwali Mayanja kwali Grea kwali kati kaduuka yava mu kintu yatandika n'omutima oguyamba ekyamukonkusure era kaduuka alina okwatandika ekintu ekyo nga ekituufu ayagala kuyamba abantu kati bijjamu bamanagers bakumanagingireko ekintu kyuka kati kituuka nekigejja naye n'omuntu ayagala okuyamba nga tolaba waafunira nawekyo kirala kati anti kaduuka ye bulijjo afunira wa kandi wabano waafunira naye ye ng'omuntu kati yatandika bwekiti kaduuka yatandika bw'ati kuyamba abantu nga kimanyi ajja kulyako ekitonotono ekinaaba ekikye nga alya ku ezo ze bamuwadde okukolamo emirimu kati goba oyagala alye ku ki oyagala alye ku ki nga yagenda okutambuza transport ogenda okusuubulira kubanga nze omuntu bwajja n'oŋŋamba nti Geoffrey manyi nti ye katono kansookamala okunyonyola wa
nze omuntu wajja ngamba nti Geoffrey omanyi njagala kukolera business nti ye bwangamba nti nyenda kulya business ya $5,000,000 zimpe ngatandaze ye wafunira ntyamu era nze nyinza okulowooza nti oyo mubbi naye singa ojja nongamba nti omanyi tukolera business ya $5,000,000 mmeka 5 naye tuwe $5,000,000 mu emitwalo 5 aga 5 bwe bukozi bwaffe awo nsobola okukkiriza nti omuntu byagenda okunkolera bituufu naye bw'ojja nongamba nti mpereza ssente $5,000,000 ngenda kukolera ka business nga gotonda ze ogenda kufunira kubanga teri muntu ayinza kukuteekamu budde kukolera business nga toli wagenda kufunira kati ffe tetumanyi obuzibu tulina tetunafunayo omwanyonyola gy'abadde akikolamu ayinza okuba abadde ayogera nabo n'abalaganga namugamba banange ndakufuna amafuta aganagenda osuubula ebintu ebyo kati nze kibadde gamba amayanja kikino nti omwana oyo omulamu okutandika alina okuba yatandika n'omutima ogwagaliza omutima era omulungi kati jjukira ssente bwe zijja mukazi ayinza okubeera nga tabanko $2,000,000 gawamu kati alabye ssente $5,000,000 ziri ku akawunti ye zireflectinga ziti mu butuufu abali tabanko $10,000,000 zawamu kati atandika okugamba ku mugezi we ng'ajja amugamba omanye ekiriwo kiribe kino naye ngenda kukikola ntya jjukira na kino tosobola kutandikira abantu maduuka 4 5 bangi nga tolina muntu wakuyambako ekyo tekisoboka kati oli amuyambako wamuyingiriza mu sisitimu yakye balina okukola you understand that is how people abantu babba abantu omuntu atandika na mutima mulungi gye kigwera sene ng'alabye nnyingi mutima ne gumaayuuka nti kati atandika okukola zino sene ng'ezize natandika okugamba naye eyazimpa yani tamumanyi noli tamanyi ananzijawa kati ate olwo abawi b'amagezi bazze olwo bazze batandise okugamba nedda osobola oti nedda olaba naye byolinamu ebyobuduuka tebugenda bakolera na ssente ziteeke wano zijja kuzaala mangu ozze wano omukolera akaduuka ke olaba n'abantu ababba ssente zaabo abantu bambi ku byeyo ebiseera ebisinga tebazirya nako babalimbalimba nagamba nga zaala ziteeke wano zigenda kuzaayira wano ono omwekezze gw'osigazeeko ki nakyo nti kati ekintu omuntu bw'atyo bw'atandika nakyo nekikula nti ssente zaatuka ne zijja nga tazirabanga ati naabadde muki mu mbeera mbi kaduuka we yajjira yali mu mbeera mbi sikubye nnyo naye kaakati ndooza we yalaba omukadde 2 buzze neyeekanga nalongoyuzayuza kaakati neegomba omuntu aba yeegomba kati tunula waasula yuzayuza z'abantu naye namwe abantu bannange sente tezibaluma yali mu mbeera mbi kaduuka ng'asula bubi nga n'endabika yeeyo mpaka weyazayani Bobby Wine. Luxury name luxury name itirako alina okusula walungi alina okule niyerabira sente sizize za modo naye erabira nti sente sizize agenza okujjukira nga zimaze okupayiringa nga nyingi okiraba naye namwe abantu nedda mulimba mulekerawo okwesiga abantu bemutamanyi ziba nemanja njagala sente katonda w'eggulu n'ensi olaba niwe mba noonya visa ng'ogikola ddala you a genuine person nsooka nenkugamba my friend put in visa wemala okufuluma sente zonzirina ngwempereza bweza visa yange oba ki nkwe sente zogenda abantu balekera abantu tebeesigika abantu olaba ne maama wakuzaala mayanja alya sente zo gwomanyi nti ewe ekimenya kati abo abaana bakadaama balina ennaku oba bagetinga depressed bambi nnyo naawunga ngaekyokola tekimanyi atuuka n'agenda akibuzibu buli bagenda ne bagenda e Bulaaya nga baakyawa abantu kituufu ffenna abantu abasinga kanagamba mwange yakola bw'ati yange yakola bw'ati kibi nnyo osonyiwanga kuwa ekika kyo abantu ababba abantu balina tteeka eno balina gwe bakolerayokko abantu era ne gwakoleddeyo najja naawe obujulizi ne ku social media okwo kuliko ebintu byebatunda okwo nga naawe kimanyi byakiyayi naye kasitabako ne gwe yakolerayokko olaba nabaana ababba simanyi dola biki basooka ne bakuwa ku nnamu bakikola batya wennamu n'oyima otaddamu obusente butono nosooka n'ofunayoko dola 2,000 noga nasuwadda ssente nogenda n'otunda ekibanja kyewomu kati bakikola batya dola ezo bakikola batya obula totuuza mbigambo naye tuleke kireya nze ekyo kyekikuntamya olaba nze kyekintamya kireya ajja naleeta emboozi ng'emboozi aleeta emboozi ajja n'emboozi ng'enyuma ng'abantu kireya tukolera abantu bawe kontenti niye oleeta kontenti w'abantu kaduuka omulaba
kaduka muleke oleta content w'abantu ate notamubawa kati kaduka yali bubi nnyo kati we yafunye ali mu luxury house Kireya naye kyannomye kaduka abaana yabalese bana abantu nga tonna bakubba lowooza ku baana Kireya nga tugende wa Shiba oli mukyala kale toli musabi nnyo naye oli mukyala asobola okusaba essaala mbadde nsaba tu anti kaduuka essaala yonna gyali gyadukidde oba Tanzania oba Malawi oba Swangeni yeyongere oba Bahrain tumusabire Mukama amusaasirire eyo gyeyalaze ne Mukama naye amenyeka muku tumusabira baleme mukwata yeyongereyo oba akumewo bamukwata Mukama ugule abagala okumukwata nga bakoma wano baleme kubanga tebamulaba ninga wali sente z'abandi anti bwe tunasabira tutyo mayanja abantu bagenda kweyongera okubba batwekwasenga mutubasabira kati sala kije tuyinza okusabira anti kaduuka anoonye sente z'abandi asasule sente z'abandi tebigenda kuba byangu naye akkiriza ayogere nabo abawenga mpolampola sumulule sala Katonda omulungi ow'ekisa tuli mu maaso go wano nga tusabira anti kaduuka waffe tukimanyi bulungi nnyo teyali mubbi byamutabukako butabuzi sente yafuuka akasente okokubba ate kati banateekako ki ekyokubba kiwanvuye ayi Mukama ekyokubba kiwanvuye nnyo Mukama kakama tukole tutya byamutabukako tukozese ekyo byamutabukako essente z'abantu ne zibulankana Katonda omulungi ow'ekisa yamba kaduuka awo anoonye essente z'abandi azibawe bwakwatibwe akwatibwe akyasasula essente z'abandi naye ennyumba yiye siyiye mayanja gwobadde omulaba sente empitirivu ennyumba eteeka okuba yiye atunda ennyumba sente empitirivu ennyumba erisaidi ki enemu sente nze babuloka mbayina n'abaguzi akayumba k'abaana be kale buloka ndi wano twagala okuyozaayoza omukyala Shiba Kalungi bwetogerera essaawa zino abuusa omwana omulenzi Shiba Kalungi yageze ku mukutu gwe gy'enjawulo naye okusingira ddala ogwa Facebook bwenjagala okuba nga mpita waliwo baka bwe yataddeyo ng'amaliriza okuzaala omwana era ku ebyo byayogedde ku ebyo yataddeyo byenjagala okusomera essaawa zino omukyala Shiba Kalungi yagambye nti nno thank you all for your prayers my little bird and I both doing great naga nti no mwebale kunsabira my heart is so full right now Mukama mulungi wano wansi natiko ka screenshot akagamba nti nno ndoza yagenze ng'anoonya erinnya Amil kyeritegeeza oba Amiri kyeritegeeza nga natiko screenshot yalyo nga kigamba nti no the Arabic name Amil means prince or royal. It comes from Arabic root word Amil, A-M-R, which means command. The name originally meant commander of the army, but later became a title for a ruler's son. So kongs Shiba Kalungi webale kuzaala omwana ogw'obulenzi twaliwo no wiiki ewedde nga twogera ngamba alina omwana talina yazadde ono naye abakazi abamu mwegaana abaana bamwe bwe mwaleka mu byalo alina omwana twokubawonesimu tufuna obujulizi omwana mukulu omwana Jordan mulenzi Jordan yabalenzi mwana naye abakazi abeegaana abaana bwe mwaleka mu byalo mukikomye oba tebamubuuzanga nanga mwana nangamba kigananga mbu namugamba ku mugambo gwe tulina abannayuganda ne tutamanya mwana wa Shiba wangi kale akuba sokodde wakalo amaleyo wangi kale yuza nalongo nze manyi talina omusajja si wuwe gwe yazaalidde omusajja olwedde mufumba alina abaana be babiri ate bawala kale alina bwino anti omwana webungereza olwala mujjawe webungereza kakati awo nadde manyi mbu she's blessed bambi I didn't expect her to be having a child waba yakweka omwana we oli alina bawala babiri beautiful little girl so beautiful kati omusajja oyo omulaba otya aliwa bawa Shiba gwe twazaalibwa mbadde mulabye mu mawulire mu mawulire nga kigambibwa bwe London
ate omukyala bambi mukyala we bavudde wala nnyo n'oyo omwami nnyo bavudde wala omulenzi yali wano mpaka London si wala nnyo wala mukwano neza ebigambo biyuzayuza nola katobirina ebizayiza nedda ebizayiza bino gwe mukyala mukulu tokyawa musajjawo kuba yazadde mushiba nedda yazadde maso okulabirira omwana we anti abeere kabula bufumbo bw'abantu anti bwe yazaddemu asobola olabirira omwana we kakitegeeza onaafumbe tewali buzibu atano bafumbe no bakyatule wansala ali ano by'omukyala omumaka tulo fumbe Maria agabyata kalagabyata era ndani bakola ta mpulira bamusibiddeko ku bed space nebamufulumira Jeff sokole kambuuze katono omukazi oyo musajja ye Jeff oyo mukyala we omukulu ali wano ali Bungereza ali Bungereza zino bulijjo manyi nti ali wano n'abaana be babiri ogambe yakola Shiba yalese ebizibu by'amaanyi nnyo naye omukyala atuule era Mayanja ekindese ku programu eno olwaleero nnyo kuza mukyala oyo nti guma bano bannakyeyombekedde ebintu bitera ottabuka kaakati agumire gyali n'omwana we amulabirire naye tatabula bufumbo bwa banne bannange Shiba, I love you, you sing very well for me naye obufumbo bw'omuwala buleke bambi the kawala naye onyiiga abakazi bakoze ku sente muri bazibu anti katera okutabula kwabadde mumanyi okwefuga abasajja ate tutyo omusajja abeera yuke no abeera wano ali wano yakomyewo anti nga Bashiba abeera wano omukazi ow'essente kuba omulabi akajanja buli ddakiika ng'ali ku nnyonyi buli ddakiika ali ku nnyonyi abo be batamma visa singa abadde Shiba singa abadde muntu mubi singa yabikola dda kuba togamba mbu yagenze kuzaala musajja mbu bagenze ne beegatta leero ne bazaala kitegeeza abadde nga naye naye nga teyeemulisa anti abadde simanyi nti bulijjo abeerayo omukazi abadde amumanyi famire y'omusajja n'abadde agimanyi Shiba tewali aka audio abadde mukwano yakitegeera luvannyuma nga talina kyakikolera omusajja bagambye emyaka gyebamaze naye ye promota ye weyuka ebbanga lyonna era omusajja asobola okukweka ebbanga lyonna ng'akimanyi abadde takimanyi kale omusajja tokimanya mu mwaka gumu kale n'akulimbalima mwaka gumu kati bamutandika okubeera kakati eyuke muna community yenkana kyeyo gye bagenda okulimbiramu olugambo lw'abantu era ajja kubunga nakwanda Shiba ajja byogera omuntu omufumbo tabula karo era obeera naye obusibenyavuga muzibu talina byeyamukweka namu yamukweka mukwana manja ono muli abeera akweka mukyala we waka naye era amala noyo yuzayuza nalongo yuzayuza nalongo birthday surprise bulijjo akweka mukyala we wagera mukyala yeereeta naleeta birthday sokole kekyali kitya naye nze akawakantu kannyumira kano kyali kitya ayo byasaimo tayogerangako ku mukyala we kawala nasanyuka omukazi yejjayo birthday surprise fena netumulaba naye abakazi mulekerawo okwemulisa nze omusajja bwe mba sikujjeeyo kati nga bwe tuli waneeno mu kamera nti abantu bamanyi nti wembozi ku mwezi muyugi Geoffrey abeeramu wali wonna nga sikulaganga tewejjaayo mba nina ensonga zange lwaki kalo sikujjeeyo tokigeza kutalujanja kwejjayo lwaki obatonzijayo kati noyo omwami waba yakweka Shiba n'atambulira nti mufumbo omwami ye mukyamu Karo tuli bantu bakulu omuntu weze emyaka 3 oba muntu mukulu kati osobola kuŋŋamba anti ga 3 plus oba muntu mukulu tosobola kuŋŋamba nti omuntu ogesa omudeetinga ng'odeetinze ku basajja ab'enjawulo nga mufumbo n'otategeera you will know, you always know bana basajja bafumbo balaba kati oyo omusajja omulaba atabeera Uganda abeera UK he comes here Shiba abadde n'obudde bungi n'oyo guy zinabyeko obufaananyi bwabwe obukadde abadde n'obudde bungi n'oyo guy ayinza n'okuba nga tana picking interest mu Shiba banyumyanga n'amunyumiza n'ebyewaka kubanga tubadde bangi n'emikwano gyaffe ntumani tu dating kati temusa kuŋŋamba Shiba yamuzaalidde nze kyemanyi ekyazaalisiza Shiba kyendowooza Shiba tayagala musajja amubeerako nnyo bwe yagamba
yakayagala bere ng'oliwo aliwuwe olw'emirimu gye gyakola kyekyaddala omuntu akwagala ennyo akutama bakukubira ekiro ku mwenda ngavunye esho ino gyogenda okubikkirira n'akugamba tuula wano omusajja bukana kutasoboka nakigamba manja n'awakana nenge gyaba omungi ennyo nnyo ku tebo mugenda kutama katumalirize sheeno ku lw'obulungi bw'abatulaba n'abantu betuweereza nsaba sheeno ekome wano ku lw'ebyo ebitandise okwogerwa ebigenda okutta amaka g'abantu ate ng'abantu betukolera kati ku lw'okutta amaka g'abantu gamba nti nno teweetaaga kubeera na musajja kumpi kati mugenda kuzimba endowooza mu bakyala abalala abalina obufumbo obuteredde kibaleetera okuba nga balowooza ku mitwe bye mwogedde era tuzibawa ssente awo tajja kukoowa buli wookomawo neoguba mutwalo gumusimbe awo tajja kukoowa obeera ng'omuwa ebiri bw'afuna amulimbalimba esatu n'adduka eyo munnange emmeme waba ayina ematira guno omutwalo gumuwa aguma kubanga amanya wange aguma nekino ekiriwo naye kakati abawaka tebagala boocayo omukazi mulekera akameza omwoceyo ezike tubawa mwoceyo muno mwoceyo tulina okuzaabana ku ssomero ng'otandika kwoza njo kyayo school fees zimpuuba rent ampuuba zino bills z'amazzi masanyalazi zimpuuba ng'owooza njo kyayo omukazi mwoceyo so Alien Skin bagenda kumukomyawo ku lunaku olwokuna wano wali ku kooti waggulu eri emakindye bagenda kumukomyawo Alien Skin ku nsonga bannange obeera wa maama so kakati bagenda kumukomyawo naye waliwo olutalo wakati wa Junior ne presidential advisor omukyala full figure bwe bakwata Alien Skin omukulu yavayo nayogera ebigambo bye balaba nti oba oliawo tebyali birungi Junior byayogera era full figure namulabako awo ng'ayogera ng'agamba nti Junior tewali badde ggwe n'abafangoni abamu nga bagamba nti Junior tewali badde ggwe wano bwe wafiirwa omusajja yavayo n'akuyamba n'akuwa n'amabugo bagaliga milioni 3 yandiga nti yakubeererawo mu mbeera yonna naye gwasibwa atya gwe noyogera ebigambo ate ebikola kye ebikudaala ebitali birungi nnyo kakati olunaku olwajja kkooti bwe yabaddeewo era ne bavaayo ne bagamba Junior oyinza obutajja ku kkooti kulaba musajjawo Alien Skin nga bamuleeta ate yabaddewo naye n'abaddamu n'abagamba nti nno nti naye y'omu ku balina emisango boolyawo abanoonyezebwa nti abakuja kkooti naye ne bamukwata n'agamba etegala kajjanja mu mugjeeko akajjanja si yagamba Alien Skin okuzza emisango atandikira wa Kereya ebya Alien Skin Kimenke ne Junior ne Fangoni Maza bizibu ddala Fangoni Maza lwaki anenya Junior obutajja ku kkooti buli muntu alina eddembiri nekyendowooza mayanja abantu just tetumanya we tukoma ku bantu omuntu nga Junior tebamweyalira ne bamwebikka kuba tukirabyeko ku bantu abalala olaba ne Kasukulu yali amuvuddemu n'omuntu era nga full figure era tebamweyalira ne bamwebikka bebamu naye nze ndowooza Junior ku luno yategerekese bubi tebamufunye bulungi yabadde ndowooza yabadde opinion ye yagambye bannange omuntu aba mukwano gwo bw'aba akoze ensobi mugambe kati baba ya mukwano gwe ekituufu mukwano gwe ate si bo beerabira si mukwano gwe nnyo bino eby'emikwano betubeeranga bwendi ne Carol mukwano gwe nga social media embeera y'ensi ebagasse you understand me like embeera y'ensi ebagasse tulina kyetugobako ffenna tulina kyetwagala okufuna ensi neetugatta naye si mukwano guno sitonki mukwano guno gw'amaanyi typical one nedda ati omuntu ng'oyo jjukira ate bali ba content creators kati naye ng'omuntu abeera n'agamba naye muguna omusango nze kintuusaawa n'aleeta opinion ye ng'erina okubeera ng'emwongerako you understand kubanga kati yamwongeddeko Junior kuba Junior kati kufoyu yekka yaliko kufoyu yekka Junior yajuddeko Junior abadde akola content buli kalaku naye kati leero n'atambudde kubanga yazzeemu ate bano be bamuwadde amaanyi kubifaako bye yayogedde ate teyabadde na musango naye yabadde awa opinion yagambye nti omuntu ng'alina kyakoze yadde mukwano gwo munenyeeko ye teyabadde akola oli n'amugamba abawo sibanya abawo n'amugamba
mbu wandibadde omukubira essimu ye ne yeerabira nti omukwano gwa Alien Skin ne noani ne Junior gwalimu content gulimu ki content kitegeeza toyina kwerabira nti ye buli kaseera wafunya content kugwa atambula alina okukozesa omukisa ogwo kati omubeerako nyo tomweyalira n'okola ki n'omwebika beerawo endowooza ye abantu gye batafunye bulungi nze judgment yange eyo kwekyo nti eyatamale Junior yali tamale Junior naye kenyini ono bamanyi omumunenyaako oba omugambako ng'alina waasobezza n'ayumba nnyo n'abantu abamu n'abakyawa era nga bw'ogambye nti yali akyayika suku okitegeera nti naye fine Alien Skin yadde azizza emisango naye omuntu kale bwaga nti azizza emisango tekijja kubeera nti mukwano gwe ng'abantu bwe bagamba anti mukwano gwe Mayanja mukwano gwa social media si mukwano gwe ddala omukwano gw'obuntu mukwano omuntu bulijjo nze nalabako gundi oyo tamale Junior ngagenze kufa ngoni anti bibyo Junior kati kutoka ngagenze kufa ngoni sigamba kitegeeza nti si wa social media kyokka omuntu watukira okujeewuwo ne munyumyane mulyamu kitegeeza nti no mubeere mumanyiganya abantu bagamba bye byaleetedde bali abawakaddeko obuzibu abantu bye bagamba omuntu oba omumanyi n'omutegeera tumitinga abantu mu ngeri nnyingi nnyo naye waliwo omuntu gw'omitinga n'ogamba n'omuntu mitinze tukola kino na kino na kino in any case Junior azza disappointing abantu nga weemuli kakati Junior ekintu kye yakoze nze sirabamu n'amawulire ge yakoze abantu bafudde ekyamanyi oyo ye Junior ate Junior bwe yandize ku kkooti kyekyandiyawukanye ng'ate amaze okukuba bwe yandimaze obyogerako najja ku kkooti kyawo tandali tekikwatagana ne kati already yabadde amaze omugambako nga naye akimanyi wengendera ku kkooti bino byagamba omukwata talinayo emisango naye yabadde atidde baana ba Fangoni kubajjukira bo kibonerezo simanyi kalabba kabonero kalabba ka Junior kyekyamutisiza is what I think kyekyamutisiza okugenda ku kkooti ate kyeyabadde talina ku contradictinga gwe wennyini ogambye Alien Skin yakolawo byogenda okukuba abasawo ate oveeyo ku makya ogenze okumuwolereza okubeerawo naye mu kkooti kyabadde kitegereka anti bamunenya bifo era kwebyo byeyayogera mbu yakola kibi ogenda okukuba abasawo simanya biki byeyayogera fane bitu okubeera nga byamuganya okujja naye bagamba nti nabyo byennyini ye okubyogera kyali kibi because gwe yali abyogerako mukwano gwe temusobiranga bintu bingi kuva eri bantu abantu tubeesonyiwe abantu mbesonyire ddala tofiirawo nnyonyo mbu yakoze kino olaba ne famire yenyininyini yamweviiramu kati gwogamba otya momwesiganya omunyigiranyo teyazze kukoota by the way Junior tekyadayogerako mu butuufu kyabadde kituufu nti omukwano gwe bwetamugambako still si kirungi Mayanja wena ekintu kyewakoze kati waliwo ekintu kyewakoze nga kiri mu kamera waliwo kitali mu kamera netudde ebbali Mayanja netubyogeramu nawe bena kyenkoze netubyogeramu naye kati kino kiri ku kamera buli omu agenda kubuuza gundi ayogerawo ki kikyagamba endowooza yekwekyo eriki gundi agamba kingamba butuufu yadde ono omukwano gwo tolina kyakola Junior nebyandikubidde Alien Skin namugamba wakula bubi makoze bubi still fe twandibadde yabagamba Junior tayogedde ku kino golooza era yandikiwagidde era teyandikiwagidde kubanga odde yabadde akirabye nti kikyamu naye era n'omuntu atalina mukwano gwe naye ataba mulungi alina mikwano kye alina ebijijeego olaba bakubaganamu olaba n'abafamire tulagana ne mukazi olwana naye nemwesa oti nga ne muddawo kati kitegeeza olaba Junior bwe yalwana bwe yayomba ne kasuku biki ebyo era tebyalanda nnyo kuba mukwano gwe baddawo bali ne batula wansi nagana naye nedda naye kati ono obuzibu bwalina Junior noono Junior n'omulaba nze kugye mulaba mu Junior simu yaayo eyo character ajambala bwambazi nze bwe mulaba because honestly waliwo ebintu byabayogerako ebintu ng'olaba bintu byamagezi Junior nga byanalyzinga bulungi nnyo muntu muyivu akulira mu family ennungi just neddala alyeteekamu ng'omuvubuka ki naye talitukate ku baana ba Fangoni nti era kijja kuba kizibu Junior abaana bayogedde ne Alien Skin nga mukwano gwe era tojja basanga nnyonyo nga babeera wamu because these are two different people tebakwatagana character zaabwe tezikwatagana nga babeera mu boys dormitory tekisobola kubeera nga babeera ne ku Fangoni byawukana abantu banjawulo kitegeeza si mukwano gwoyo gwe mugamba banaye yakoze kino oyo mukwano gwe nti nga full figure beyandivuddeyo n'ava mu Alien Skin kikyandibadde kirala nnyo oba noono omukazi yani Jenny yes Jenny timuye bwe yandimuvuddeemu
kyandibadde kirala nnyo okusinziira ku nkolagana abantu gye balaba wakati waabwe nti bw'ogeraageranya enkolagana ya Junior ne Alien Skin n'enkolagana ya Full Figure ne Alien Skin n'ogwegeddeko ye Jenny nti olaba nti bw'oteka ku minzaani eya Junior ne Alien olaba nti kyokka ate eba te balansinga naye ate bw'oteka ku Full Figure Alien Skin oba ne Jenny olaba nti ye balansinga kati Junior bamunonyeza bwereere ate nekyabadde ndowooza ye yakirabye nga kikyamu koze ekituufu kyabadde nti kyabadde kikyamu ate ekirala bakikute ku kamera abaana abadde basobola okukola effujira bine balikola lyonna kale omuntu kituufu amalwaliro go ganyiza amalwaliro kankugambe ate nekirala omuntu okutwala omuntu wo nga abadde kale bo bakitula yabadde mulamu yabadde mulwadde naye omuntu abadde ayogera ng'oyogera naye ne bakugamba afudde ng'ovuddewo wadde ebitiisaamu lwakuba nti bo mu nsi muno tulina okuyiga okuba abagumiikiriza ti ensobi bbiri tezikola kituufu kimu yes korede kati abasawo bakoze ensobi kale nga bemugambe tebafudde ku mulwadde wammwe kati ate mmwe mukoze eki nti omuntu yenayena olaba abantu bangi abagala okubeerawo Alien Skin naye batidde kesi gyaliko abantu bangi abagala okubeerawo Alien Skin naye kesi bagitidde kyekyatisiza ne Junior bagitidde ono Junior yavuddeyo kwogera bangi abatayogere naye nga batidde buti kuba mutuufu kati ekyo kinyonyolota kyogeze mu kooti okwemererawo omuntu yakoze eki yasooka yabba ssimu kiwedde mbu yakuba abasawo ku kamera kinyonyola otya because olaba nti n'abayimbi abazze ku kooti okubeerawo babadde batono kuba nalabyeko abayimbi be nalabyeko Waikibenda nendabako Haji Aluna Mbiru nendabako yabadde muyimbi kyomulala awo Lunadi Mayinja benalabyeko basatu mpozi n'omulala omuyimbi KDD yabadde wanange n'omulala ne Full Figure muyimbi ne Full Figure yes tekirina bekinyonyoleka ebyaddala naye nga abantu bangi bandyagadde omubeererawo naye tekirina bekinyonyoleka nti mayanja kati repetition ene oba mpalana ya mulimu ate mpalana ya mulimu basajja abantu babaddeyo gye yakubidde abantu Alien Skin gye yakubidde abantu eyinza okuba nga mpalana ya mulimu kubanga because abadde bulijjo abamu abayisaamu eggaali tayagala kumanya yemanyi yekka kubanga because abamu bo bwe balowooza nti Alien Skin yemanyi yekka Nebo omanyi nti mayanja waliwo ebintu byetukola nebitukuba mu bulamu bwaffe osobola okugenda obugenzi kweyo kesi ya Alien Skin nga yabadde mukubba nakukuba basawo footage nga waali ne bakulaba mu kamera nga mayanja kwoli ng'olina abantu badde okolagana nabo ne bakudawutinga nga bo bandibadde tebakulabye naye ng'olinayo tugambe omuntu gwe muli bizinesi emu ayagala okukuba nakwata bukwaseyo kusuula nakwata bukwaseyo footage nakwata n'omusango gwoli gwe yakoze oba gwange nze nagukoze n'abigattamu n'ateeka fayiro wa bossiwo nti laba ebintu byawagira kyekiganya abantu okuvayo muguno omusango abantu bandibadde Alien Skin kale bali violent ng'abavubuka biki ne baggaza abikola biki ebyo naye kati lw'okuba nti tabu yabagiddemu nti ekwazeeko kamera singa tebateddeko kamera kyaba nalabye Full Figure nga beegayirira mu eggaali ezo muziyita nyangu eggaali eyingira awantu abantu tebataddamu kussa eggaali eyingira awantu abantu bataddamu kussa nakutegeera Full Figure yenyini yabadde si baana be yabadde abeegayirira bannange mugende bannange tumyaku bannange omulamuzi bannange kati imagininge bwe bayingire mu ddwaliro ensambya bakola ki era abasawo balina kukola ki just imagine kati balina omusibe ali mukomera ali mu kooti tukwekalaga okuba embereza balese ne ku fayiro y'omusibe egamba bali mu kwetonda nabali reconciling ebintu bigwe abeddwaliro kyokka ate wabwera olaga eggaali ejjudde yes omulamuzi omusuubira kukola ki no byonna bizibu nti kati omuntu abulwa bwakiyimiriramu olw'ensonga olw'abantu baali mu kuwolereza kati ero so kitegeeza nti teri muntu yenna alina authority kuva yogamba Junior nti wakitwaze ku kooti oba lwaki wayogedde nga bwe wayogedde ka Junior musasira bakujja abaana ne bamugajambula ku biri byeyogera nga Alini yakakwatibwa bajja abaana ne bamugajambula ate ne tuddamu olwo jjukira bali abasinga abaana balaba tebalina nnyo byakufiirwa tebalina nnyo byakufiirwa abo abaana tebalina kyakufiirwa tebalina kyakufiirwa kati gwojagana omumalireko obudde bungi era Junior alina kwogera eyo gyali
Ekitegeeza kati naye wawagidde ekikolwa kya Junior kye yakoze. Okusinza ku bina by'oyogedde, olaga nti Junior mutuufu okwogera bye yayogedde. Yabadde ndowooza n'ekikolwa ky'obutajja ku kkooti bye bamunenya kumunenya kikyamu. Junior talina kyakukola ku musango gwa Alienskin. Fine, abatalina kyakukola era bangi ababaddewo ku kkooti nga tebalina kyakukola era nga tebalina naki naye okujja okubeerawo okulaga nti tuli naawe. Anti olwadde ye baamukubira olwadde ejjukira ye olwadde Junior yabalagirawo nti ekintu kyemukoze kikyamu. Kati balaga nti kyamu bo ne batakigula. Tebabayinga kirowoozo kya Junior kye yagamba. Junior ekimunenyesa kuvaayo kwogera gumuntu kubadde balowooza nti kyaliyiwe. Alienskin okuvayo okumwogerera byamwogeredde. Kyogamba kati Mayanja bwenkola ekintu nga kiri mu kamera tongambako. Let me say, ogenda onsange nabadde mu bbaala gye nywera omwenge gwange neeyambudde ne babiteeka ku kamera nojja nobiraba bwoti ogenda kuŋŋamba ki? Claire, wakoze kikyamu kituufu ogenda kukiŋŋamba naye bagenda nze bwe nalaba yasasage ku kkooti ebikyamu saabyogera kubanga muli mikwano gyange. Sikyamu kye twakola nga fe baayikiriza nti omuntu wabira ekino kiri ku kamera nga tolina kyakuzza kati kuba gyoga bagenda kujja bakubuuze Mayanja gobeera noono omukyala tuwuli abadde yeeyisa atya era ojja kwogera gaba naye yakoze kikyamu nga nalaba epasinali nono mwala wa kabina Gloria nga kavidiyo kaze musajja byamugwako ne yakomenti nga naga kikyamu omuntu akkiriza mikwano gyaffe tulina mikwano egyo abatugambako ate yabeera omuntu omulungi nga wakoze bubi Junior nze nkimanyi bino byayongeddeko ebyokugaba byonna ngeri gyali naye gwe watanyigirwa mu ttooke kati bano abantu bamutaddeko pressure y'amaanyi nakubira ddala nti omumanyi naye tebamweyalira ne bamwebika naye nga teyakyogedde nze ndowooza mutima mubi era nze nkimanyi Junior tayinza kwagaliza Alienskin bubi era kati omuntu atamwagaliza bubi natalabikako wantu wonna yatidde abaana bafango ne bamanyi yabatidde naye siga nti amwagaliza bubi. Kale kati katudde sayidi eno ensonga za Junior okuba nti no bamunenyeza omukyala Fulufiga avudde n'agamba nti gwe Junior lwaki twalabiseko ku kkooti kujja kubeerawo mukwano gwa Alienskin ne bwe yajja n'abaako byayogera biri byayogera ng'ebyokudaala nabikyokunenya Junior Alienskin lwaki bagenda ne bazza emisango na biki byonna era yamuviirayo nti tewaali badde gwe Junior kwogerera kyaliwo bw'otyo. Nze ku lwange nga Queen Mama ku lwange nga bwe nkiraba Junior gave his opinion endowooza ye ate ensuubira mu ndowooza yange nganze ndowooza kyayogedde kituufu omuntu akwaga ensero ekwagala yekugwa kuki kubanga mpulira actually ebyo byaba Junior ne bafango nnyo sibimanyi nnyo ebigenda wala naye omuntu akuviirayo n'akubulira ekituufu n'agamba nti ekituufu bafango gundi society babadde bakyamu bye baakola badde bakyama awo omukyala kira yajja kunsinga nnyo kubanga ebintu byaba abantu sibitegeera bulungi tabitegera bulungi tomanyi ebintu byaffe byeno wansi mu down city tabitegera ebya geto tabitegera kalo. Yes. Kale endowooza ya Claire yeyo ku nsonga ezo. Fisa ku kigere kyemuli eno mu sawuna Shane wedde bano byeboogera bitandise okunyiiza mukwano gwaffe ali mu London bamuyitaani Claire yatuula wano She's in USA. Ali mu US. Mrs. Green. David. Mrs. Green doze mezo ogiraba yonna nkalu kuliko simu eno simu ya Claire eno yange eno wallet yange badde nyiga waneeno nga temulede n'ekikumi n'ekitula busuna temuli ssente. Kituufu. Meza bweto bwefaananye naye katusubire omulundi oguddako emmeeza eno egenda kuba nsanyufu. Ejja nsanyufu kubanga akubiriza nnyo basingle mothers. Green muzungu. Green muzungu David Green musajja muzungu yali mukyala we kyakuutiriza eri abakyala temuggwamu maanyi never lose hope musajja ne bwayenda there's always a second chance in life kanya kwekolako ate yiga okukola because now she's married in America to a rich man she has even her good children she's okay.
Mrs. Bira. Sabanga tumaliza sheno Mrs. Grant kubuzaako Madam Bira bwa Bira. Tukwagaliza birungi byerere. Side era tukwesiza kubanga otwegatako mu nteekateeka zaffe zonna okubanga tutambula bulungi nnyo side yawo. Naye nga bwe tumaliriza njagala okuwa amafuta. Kireya muwa amafuta naye afuna omusajja omuzungu oba n'amutwala Bungereza oba mu America oba mu Uruguay abalugwe nabo bazungu amafuta akitwale afuna omusajja omuzungu muyiyeko amafuta kale toyanzege tulabaganeze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kooti y'abakyala leero bwetambudde tubagaliza akaseera akalungi mweraba. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Vega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganye amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganye nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Vega enamba yange 0766599997 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziziko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.